Butereevu kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ageessanyu so nga ate mmwe abafiiddwako abantu bammwe. Ensemyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo Butereevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out yes naye nga ate ensonga ezikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate zitambulira ddala wali ate munaye ku social media ze za teacher Fred Lumbuye. Abaana munnange bavuddeyo bubi nnyo ate we batyo ne bamuyisaamu eggaali entabwe yavudde ku butambi kyemmanyi abamu bwe mwalabye ate abamu bwe munaatera okubeera nga ate mulaba. Munaku nga 3 emabega Tichampamire yavaayo ndowooza oyo mumumanyi abadde amaze ebbanga kugamba akola comedy mu Museveni akola comedy engeri Museveni gy'atambulamu engeri gy'atuulamu kugamba engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye eby'enjawulo ssaako ate n'ennyambala. Bw'atyo munnange yagendako ate n'akyalira Nakivubo Stadium era bw'atyo n'ateekayo ebifaananyi ssaako ate n'obutambi ng'alaga ali n'abamu ku bantu kati nga ba-comedians nga wolengera ate ebifaananyi ebyo ate ku screen yo mukwano gwange. Wabula tubadde tukyali wano ate olunaku lw'eggulo bw'atyo Fred Lumbuye n'avaayo n'atutegeeza nti Museveni agenda bw'atyo n'akyalira ekisaawe kino mu bubba era bw'atyo n'atulaga akatambi. Wabula ate kyatwewunyisizza nnyo ng'akatambi ke yatulaze munnange Tichampamire ke katambi ke kamu ate ke yagenda maaso n'okubeera nga ate apostinga kugamba kyatwewunyisizza nnyo ssaako ate n'abantu abalala era abamu ne bavaayo ne batandika okubeera nga ate munnange bamutabukira kwegamba ekibuuzo abasinga kye basinze okubeera nga beebuuza nti Teacher Lumbuye tagoberera Fred Lumbuye tagoberera ate Tichampamire kubanga singa yabadde amugoberera yandibadde yalabye nti ebyo bye yagenze maaso n'okubeera nga ate alaga abantu nti Tichampamire ate yali yabipostinga dda. Ekituufu kiri nti Tichampamire afaananamu Museveni era oba teweegendereza osobola okubeera nga ate munnange omuyita Museveni wabula nga ate era baawukana w'oba obeetegerezza nnyo. Kale n'olwekyo Fred Lumbuye gw'osuubira kineeno ate mukwano gwange kigenda kubeera nga kimulekawa mu mbeera eno. Esonga ate ye Godfather yavuddeyo ate naye n'amutabukira mu mbeera era bw'atyo n'amugamba nti munnange ogenda kufa akatambi ngenda kuba nkakulekerako awo mu maaso kaawo. Bw'atyo yamusuubiza oba yamulabudde nti munnange gwe ogenda kufa onaatera okufa era nga bagenda okuttira beebo bennyini munnange abagoberezi bo. Ngenda kuba nkulekerako akatambi wansi awo ogende maaso n'okubeera nga ate munnange okekanya. Kye nkusaba kiri kimu londamu ebikugasa ebitakugasa bireke wabbali. Goodbye for now toseetuka. Yoseri ebizimbe byonna biri mu Kampala bya famire ye era bagenda babirambula ekiro naye olwaliro Yoseri alabiseeko mu Kampala ajjidde mu kamotoka ka kisaazi nga taliko wadde nti amagye gamugoberera n'ayingira ekibuga Kampala n'ajja n'alambula ekisaawe kye kyonna kyefunga bwe kiri n'okulaba ku ngoloze nga weziyimiridde era n'amala n'agenda. Yoseri abadde alowooza tufinza kutegeera ngeri gyazzeemu naye era tusobodde omufunako footage omutonotono ategeere nti nabo bajjidde mu kagundi mu kavitiizi tusobola okutegeera. So Yoseri ozeko kulambula ekisaawe ozeko kulambula omulimu gwo ne tukulaba wano tukule bulungi nnyo. Yoyo nga azo okulambula ekisaawe nakivumula bulungi nnyo oyo nga azo okulaba ssente ze weziraga hamu wateeka ssente ze abadde ozo tutula okutegeera nti ayingidde Kampala oyo bulungi nnyo nga azo okulambula umula bulungi nnyo teri ategedde nti agenda kujja uyo misana jidde mu kamotoka ka lusaazi nga tekuli wadde omuntu nti kuliko omusirikale amwerekera era oyo omusajja amuli mu mugongo bano bonna ba SFC n'oli omusirikale amukwatira ensawo byabaddeko mu kulambula ekisaawe zamulaba aze n'alambula ekisaawe nga teri amanyi nti agenda kujja. Kati mukitegere nti abasajja mu Kampala babeeramu bajja ne batambula nga muwoza musimenye ekizimbe kyagundi nedda bana basajja bananyini bintu bino uyo atambula bulungi nnyo.
Alright, awo tetugenda kulwawo. Mufunako footage omutonotono ategere nti nabo bajjidde mukagundi mukavitizi tusobola okutegera. So Yoseri ozeko kulambula ekisawo ozeko kulambula mulimu gwo ne tukulaba wano tukule bulungi nnyo. Yoyo nga azo kulambula ekisawo na kivumbula bulungi nnyo. Oyo ngazo kulambula okulaba sente ze weziraga hamu wateeka sente ze. Lumbuye mpuliriza bulungi bakumpere message eno ogifuna ogi receiving. Lumbuye ekiddako ogenda kufa, ekiddako bagenda kutta. Era mu bintu byonna bye nnize ng'embaga nize kuwulira mawulire ga kufa kwa Lumbuye ogenda kuttibwa. Omanya bagenda okutta. Obadde ng'ojja obika abantu nga bafa. Abantu abakuwanga information yeyo baani abagenda offa bakukozesa nga munnamawulire waabwe. Kati Katero eyattanga abantu olina contacts zaayo, ekimanyi olina contacts zaayo. Singa Lumbuye omukwata asobola okuzzaayo n'otracing abantu abaali batta abantu mu biseera biri mu Uganda. Okitegeera? Kati Katero kyeri mu kukola bali mu kukubya muzinga obe ofuke irrelevant mu bantu bakujjewo nga buli omu atuuse ekiseera kkiriza nti kati oyo ne bwakola ki oba kife kyali kyatutama. Okitegeera? Omusajja gw'oyogerako oyo tikyampamire bwe yali agenda ku kisaawe yampita nakaawo. Ekyo kisaawe anybody can go there. Nange ngenda kugendayo ndowooze ku Lwokuna oba olunaku olulala. Tikyampamire ye yaliyo ne kaleera. Waliwo n'ekyo ekisajja ekyo, waliwo ekisajja kyesaagala nayisa mu kamwawo kiri awo, oba kyesizaaba kisiru oba kibiki ebyo saagala mmanya. Waliwo n'omulala gwe bayita Dr. T. Amale. N'oyo omusajja eyatungisa yinifoomu be baali awo teyali Museveni. Kati bano abasajja bo bakimanyi nti oyo yali mpamire. Era bayinza okuba nga n'empamire bakimanyi ati agendayo ne bagukubya. Kati oli mukuruzinga relevance gy'obadde oyina baagala okukola okutamya abantu nga naye bozzenga okola ne bagenda okuba omuntu amasasi nga buli omu yakimanya dda, buli omu yamukoowadda omwogeddeko buli bikyamu. Okitegeera? Wano bavaayo n'ogamba Ssejjirinya bw'akomawo mu mawulire nze ngenda kuva ku social media n'olikojja omulalu. Ssejjirinya waali n'alanise Wanyana olemedde mu mawulire. Ssejjirinya waali n'alanise Wanyana waali. Salimu Sale yafa, Salimu Sale n'akuwakanya n'ovaayo n'olemerako n'addamu n'avaayo mpaka kati waali mulamu. Kabaka yafa, Kabaka n'ajja ku mukolo. Kati abasajja bali mu kukukubya muzinga, bakukubisiza intercontinental ballistic missile. Eyo bagiyita self destruction missile. Nzibu nnyo kubagoba wejjeewo. Teri muntu nze wenatendera Bobi Wine nti kyagoba oluusi ayinza oba akimanyi. Bobi Wine teyabaayo kulaga nti alina akakwate ku Lumbuye akamugatta naye. Yadde okuwishinga happy birthday. Kubanga naye ng'omuntu yali tamanyi source kyekuwa information y'abagenda okufa. Era abakwekubeera nti akumanyi ne mubanga abagatta akakwate. Bobi Wine baali bajja kumuvunaana terrorism ate nga yali emufiitinga bulungi. Era nsaasira abantu abakozesa page zo bonna bajja dugenderamu. Bakusuubiza okufunira obutuuze babukuwa. Tebabukuwa. Babakulaba ng'oli naive, ng'oli stupid. Ng'oli mu buyabuya basobola okukozesa kubanga okya getting excited. Obwongo obufumba emboozi n'otunuulira ebintu bikolako analysis tobulina. Olina butambuza ng'ambo baŋŋambye. Naye obwongo ng'obwaffe ba Godfather butulaawo n'otunuulira ekintu n'okikolako analysis tobulina. Kkiriza ove mu mawulire otuule. Ekitali ekyo ogenda. Ekyo nkikulayirira. Era bazaddewo bakirinde ng'ambago. Bonaaziikibwe oba omulambo gwo gunadda. Bampita Godfather.